waliwo ekibi Bayibuli gyegamba ekitasonyiibwa, ekibi eky'okuvvoola omwoyo omutukuvu. Kati abangi beebuuza bannange, sibanga navvoola omwoyo omutukuvu, ekibi kino kyantiisa nnyo Bayibuli kyogerako nti ekibi kino tekigenda kusonyiibwa si mirembe gino oba emirembe egirijja, ekibi eky'okuvvoola omwoyo omutukuvu. So olwaleero twagala okutunuulira ekibi kino eky'okuvvoola omwoyo omutukuvu, oba oliawo munne twekikola noba nga tosobola kusonyiibwa mu maaso ga Katonda. Okuvvoola omwoyo omutukuvu ddala kiki, kubanga bangi babuzaabuzibwa. Mu kitabo kya Matayo 12 tandikira ku nnyolwa 22 okutuuka ku nnyolwa 32 awo. Okutuuka ku 32 Yesu yakolera statement n'agamba nti alivvoola omwoyo omutukuvu talikola ki? Talisonyiibwa. Avvoola omwana w'omuntu alisonyiibwa, naye avvoola omwoyo omutukuvu talikola ki? Talisonyiibwa. Kati okuvvoola omwoyo omutukuvu mukwano gwange kiki? Ekisookera ddala Yesu yagenda okukola statement eno, waliwo ebyasooka okubaawo. Tiyabuka bubuusi n'ayogera. Okay? Waliwo omusajja yali muzibe, ojja genda osomera story mpanvu kosaagala somawo wonna. Yali muzibe nga n'okwogera tayogera. Eri Yesu n'amuwonya. Omusajja n'alaba ate omusajja n'asobola okuba nga akola ki? Ayogera. Abantu Bayibuli egamba bwe baakiraba ne beewuunya, ne bagamba ddala ono omwana wa Dawudi. Abafalisaayo ne bakiwulira. Jjukira Abafalisaayo baabeeranga nnyo ku mbiranye ne Yesu. Abafalisaayo baakiwulira ennugu ne bakwata, ne bagamba nti oyo tagoba dayimooni ku wa Katonda, abula amugoba ku lwa Beruzebeeru, omukulu w'abadayimooni. Ne bagamba mu Yesu yali agoba dayimooni olw'okuba nti yali alimu omukulu w'abadayimooni nga yamutuddemu yamufugiramu. Kati ensonga lwaki yali agoba baki? Baddayimooni. Yesu n'ababuulira awo bingi nti oba kabaka oba Sitaani bwe nga bwerwanyisa bunaayimirira butya, ani ayinza okuyingira mu nnyumba y'ow'amaanyi n'anyaga ebintu nga tasoose kumusiba. Naye n'akola statement n'agamba nti alivvoola omwana w'omuntu alisonyiibwa, naye alivvoola omwoyo omutukuvu talisonyiibwa. Lwaki Yesu akola statement eyo? Ayi wano mukimanyi nti omuntu yenna okujja eri Yesu, wuliriza bulungi wano, omuntu yenna okujja eri Yesu ajja eri Yesu olw'ensonga nti omwoyo omutukuvu aba alumiriza omuntu oyo okujja eri Yesu, kubanga mulimu gwa mwoyo omutukuvu okubanga akonvictinga ekibi n'omusango. Abantu bajjanga eri Yesu nga bazze kweninya kubanga bayingira obwakabaka bwa Katonda. Fact kyekirina okuleetebwa Yesu. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Matayo 6:33, mwena mulumanyi bulungi. Bayibuli egamba musooke munoonye obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaabongerwako. Kati waliwo ebirina okwongerwako ng'onoonya obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda. Kati bw'ojja eri Yesu osobola okuba nga ovudde mu bwakabaka bwa Sitaani n'osala n'odda mu bwakabaka bwa Katonda. Kakati bw'obanga omwoyo omutukuvu alina okulumiriza ekibi n'omusango omuyita muzimu. Alina okulumiriza ekibi n'omusango ng'omuyita muzimu. Kakati mukwano gwange gw'onoolokoka otya? So ekibi kino eky'okuvvoola omwoyo omutukuvu abamu tebakitegeera. Sigamba nti nno at one point wayita omwoyo omutukuvu omuzimu, it is continuous rejection of the Holy Spirit. Kubanga Abafalisaayo buli kaseera baalinga bagaana Yesu. Abafalisaayo baali bakimanyi nti Yesu yava wa Katonda, naye ng'olw'okuba nti baali bantu balina status nga baweereza be baliwo ng'ab'amaanyi, kati Yesu bamulabanga threat azze okuba nga batwalako akafo kaabwe, bo batyo balinga bamulaba. Era babeeranga mu mbiranye nnyo nga bamubuuza ebibuuzo bingi, abagezaako kumutrikinga kulaba nga ayogedde ekintu ekikyamu bamukuba amayinja bamutte aveewo basigaze obufu bwabwe. So point si yakuba nti nno wayita omwoyo omutukuvu omuzimu, nedda, olw'okubanga obeera nga buli kaseera ogaana omwoyo omutukuvu ayogera gy'oli okubanga olokolebwa, kubanga yalina okukuleetebwa Yesu, kyekisingira ddala obukulu. Lwaki njogera bwe nti enkwano ffenna abali wano before nga tunaba kukkiriza Yesu, ffenna abali wano at one point abalokole wali oyita balalu, abasumba, abakola ebyamagero wali ogamba nti bagenda mu nnyanja bali mu mizimu, Yesu akuntumye bla. Ffenna twabyogera. Lwaki? twali tetumanyi kye tukola, twali tetutegeera na kigenda mu maaso nga tumala gakola ki googera. Okay? Naye bw'ojja eri Yesu omwoyo omutukuvu ng'akulumiriza n'omukkiriza, kitegeeza gw'oba tomuvudde, gwamukkiriza.
niwe n'abafalisaayo bo buli kaseera balinga balijectinga omwoyo omutukuvu. So ekibi eky'okuvvoola omwoyo omutukuvu baseline kwe kuyita omwoyo omutukuvu omuzimu, ate n'obanga omwoyo omutukuvu ono omulijectinga okubanga omugaana buli kaseera otegeeredde ddala. In fact omuntu avvoola omwoyo omutukuvu aba ategeeredde ddala emirimu gya Katonda, aba ategeeredde ddala nti Katonda yakoze ekintu kino, Katonda yazibudde omuzibe w'amaaso oyo, aba akitegedde naye n'asalawo n'amuyita omuzimu. Okuvvoola omwoyo omutukuvu okubanga otegedde ddala nti Katonda yakoze ekintu kino, naye mu kifo ekyokuwa Katonda ekitiibwa ate n'ogamba nti nno muzimu gwe gukikoze, kibayita okuvvoola omwoyo omutukuvu. Naye nkugambye nti ekibi ekyo kibalibwa ku muntu nga continuously okikola n'ogaana okubanga ojja ng'omwoyo omutukuvu akuyita ddala otegeeredde ddala Katonda yakikoze nga kyolina okukola kudda eri Katonda naye nga buli kaseera ogaana omwoyo omutukuvu. Ekyo kibayita okuvvoola omwoyo omutukuvu. Bw'obanga olipya subscribinga ku channel eno ojja kuba ng'oyiga bingi. Kirikinga kade bonna kikole kijja kutomisa video zaffe ziteeka ku lunaku eziyigiriza. Ennaku zino ndwako okola videos mu kinkolamu nga 2 oba 1 waawo, naye ojja batomisinga at least. Okay, so baka mu likinge mu sharinge n'abalala basobola okuba nga batuyigirako. Oba olina ky'obuuza video jagala tu discussingeko oba mbayitiremu, osobola okubuuza ekibuuzo mu comment section. Comment section mulimu ennamba esooka, comment section namba esooka waggulu namba yange. So kumpeereza message ku WhatsApp ne bagata group yaffe ya WhatsApp, ojja kuba ng'oyiga bingi ate n'ojja kufuna omukisa okuweereza Katonda wamu naffe. Yes, ku group eyo. So abikwano mutwegatteko. Yes, ndowooza muganda wange otegedde ekibi kye bayita eky'okuvvoola omwoyo omutukuvu. Ekyo ekyokulabirako kiringa bw'onaabeera nga oli dehydrated oba nga talina mazzi mu mubiri nga n'ennyonta ekutta, ne bakugamba munnange nywa amazzi gano gasobola okuba nga gakuyamba n'ogayita obutwa. Kati azilonga amazzi ago kyagayita butwa tegasobola kukuyamba olw'ensonga gw'omanyi nti butwa era obugayita buki butwa. Otegeere ddala weetaaga amazzi gegalina okuba gakuyamba ate gw'ogayita butwa. Kakati mukwano gwange amazzi gagenda kuyamba gatya? Ne bwe gandiba nga ndikuyambye nga wandiganywedde mukwano gwange n'owona ennyonta oba n'otereera. Olw'okuba ng'ogayita butwa kakananga mukwano gwange ogenze. Kati oba tozikiridde si lwakuba nti amazzi tegaliiwo, nedda. Oba ozikiridde olw'okuba nti ogaanye amazzi ago ag'obulamu okuba gakuyamba okuba nga gataasa obulamu bwo. Jjukira omukazi Yesu gwe yasanga ku luzzi, yomanadde weeru kasitoola kumukamanyi bulungi nnyo, yamusaba ku mazzi anyweko. Mukazi n'agamba munnaffe tetukkirizibwa kola kintu kyonna nammwe. Yesu n'amugamba kale singa obadde omanyi ani akusaba ku mazzi nandikuwadde amazzi n'otaddamu kulumwa nnyonta. Amazzi ki eri ayogerako Yesu? Omwoyo omutukuvu. Omwoyo omuki? Omwoyo omutukuvu. K'omukazi mpa amazzi gano ssebo, Mukama yeebazibwe. Omwoyo omutukuvu ge mazzi. Omwoyo omutukuvu yaleeta obulamu mu bulamu bwo. Omwoyo omutukuvu yabuleeta awatali tewali ky'osobola kuba ng'okola. Kyobola Yesu yatugamba munnesi genda balikanga bamulekwa, ngenda balikera omwoyo omutukuvu. Era yogera n'abayigirizwa be nga bamukkiriza nga batambudde naye naye watali mwoyo omutukuvu bali tebasobola kubeerawo. Naga ngenda basindikira omwoyo omutukuvu. So kati mukwano gwange that's why bw'obanga omwoyo omutukuvu omugaana buli kaseera kigenda kubeera kizibu nnyo okubanga ojja eri Katonda, okubanga osonyiyibwa, okubanga ofuna amazzi gano ag'obulamu agenda okuba nga gakuyamba. So ndowooza kitegedde bulungi nnyo kye bayita okuvvoola omwoyo omutukuvu. So obanga wakkiriza Katonda, wakkiriza Yesu, walokoka, mukwano gwange manya nti nno tosobola kuba nga wavvoola omwoyo omutukuvu kubanga saawa zino wamukkiriza tomuyita muki muzimu. Biri bayogera nga tonnaba kumutegeera, tonnaba kumumanya, oyogera tobitegeera, wali tomanyi. Kati wajja gy'ali, kati ekyo kye wakola okujja eri Katonda okubanga wamukkiriza, kyo kiba kiraga nti gwe tovvoodde mwoyo mutukuvu. Bangi abasooka okugaana Yesu batileeta bakkiriza. Abamu bamukkiriza ali ku musaalaba, omu ku baamukomera yagamba ddala ono mwana wa Katonda, naye nga bulijjo tamukkiriza, amukkiriza ku olwo. Bangi abajja nga bamugaana, naawe bw'otyo at some point wamugaana wabiyita bya kirawo ne wamala n'okola ki? N'ojja eri Katonda. So kati gwe tovvoola nk'omwoyo mutukuvu. Bayambuza ekibuuzo kyo nagamba naye nandibanga navvoola omwoyo mutukuvu nga ne bwe nnenenya
ngenda mugeena osine mirembe negikugwako bambi mukazi watawa musajja wattu ng'obyosaba tebikyajja nti olowooza togenda kusonyiyibwa. So kyekyo basically mikwano musubscribinge muconnected bw'obanga oyagala okuyiga bayibuli yo buziba koona wano waggulu aka video ke nakoze akayigiriza bayibuli buziba obanga oyagala okuba ng'osoma bayibuli yo gitegeere buziba koona wano waggulu okulabeka video ako otakoonako tekagenda pulinga akakooneko so obanga ogendako nakono mbere bulungi mweraba.